Pera sa ipon. Pera sa ipon. Mwami kyeyine yagenda okukwaniriza okutwala mu maaso. Webale nnyo webanya kijja kuba kitegeeza bino tumubyagala. Webale kujja kubakiza na kusaasira na kuzuuka. Twagala okwatiriza bassentebe abeero sizonna ate naddala ssentebe wasatu omuntu w'abantu Joseph Sendawula. Naye twagala okubeebaza olw'enkolagana eyo. Twagala okwebaza taddeewo ne banne ab'ekitundu kino ebanyambye. Wagamba bwe wati kuli wabbiri tegeeza gwe tolina Katonda ekyo kiba kifaananyi ky'oba osinza. Mwami Otieno Gerard lwa banne yataddeko omukono. Naawe eno olunaku lwa leero omwezi guno omwaka guno Kokonjeru. Omwami kyeyine yagenda okukwaniriza okutwala mu maaso.
Webale nnyo webale. Kijja kuba kitegeeza bino tumubyagala. Webale kujja kubagiza na musaasira na kuziika. Twagala okwatiriza bassentebe abeero sizonna ate naddala ssentebe wasatu omuntu w'abantu Joseph Sendawula. Naye twagala okubeebaza olw'enkolagana eyo. Twagala okwebaza Taddewo ne banne ab'ekitundu kino ebanyambye. Tegeeza gwe tolina Katonda ekyo kiba kifaananyi nti oba osinza okugeza singa luba lunaku wagenda musinzo n'otagenda. Yongera okungubaga basebo ne bannyabo naye ngenda baleka nga temunnaba kuziika olw'ensonga tate naye coordinator wange era naye yafiiriddwa taata we naye mugambye nti kansooke ngende naggojja. naye ono abadde amutwalanga muzibu we mwoyo naye olw'emirimu emingi